إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tuli ku nkomerero ya ekikolo ekyokusatu ekyokuna ekikolo ekyokuna ebikolo 10 kwotegeera daawa entuufu, daawa ya ahli sunna wal jamaa, ebikolo bya daawa ya ahli sunna wal jamaa. Naam, tafadhali ya sheikh. تفضل. ولا تكاد ترى أحدا. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة، ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فضائله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Balungi ab'ebitiibwa, Sheikh akyatwongerezaako ebimu ku birungi ebyokuyiga ku nsonga eno. Yatuwadde obujulizi ku daawa y'abasalafu, kyekulembeza mu kikolo kino kyokubanga bakulembeza ki sikiriza. Atulaga obujulizi mu Qur'an wachune mu sunna z'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Atulaga rahmatullahi alayhi nti omuntu yenna gw'osanga nga aqida nungi salima min ashirik, atalina shirik mu aqida yeyo nungi, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Omutima ogwo Allah agutunuulira nnyo, kulabira ddala tegulinamu kakikya. Omuntu alina okwegendereza. Obwe tuba tugenda eri Allah tudduka nga tugenda gyali, mitima gyegyo gye gidduka nga gidda gyali Allah. Naye ate wano mu kugenda eri omuntu odduka na biki? Fafirru ila Allah, kudduka ebintu tibetaaga kwekwata, kudduka misinde, dduka ngodde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba wano ku nsi tuba tudduka bigere, naye wano emitima Allah gye yagala okulaba ddala gy'amazima. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Ati kikulu nnyo okutunuulira emitima gyaffe ne tukakasanga aqida yagyo yeyo ntuufu. Kati omuntu bw'abanga ne aqida ennungi negino emirimu egya bulijjo gimugondera giwewuka, n'omusanga essala emuwewukidde, n'emirimu gyonna emirungi okuwaayo okuyamba. Kati kyovola omuntu buli bwafa kutereeza, walidhalika kana alihtimamu biha walamalu ala tasfihiha min ajali al-umuri wa a'zami al-a'mal. Okufaayo ennyo ku nzikiriza, ogitereeza, egimu ku mirimu eminene mukkiriza gyakola ki gyalina, era biidhini subhanahu wa ta'ala bwagifaako osanga nga obulamu bwonna obusigadde bwe obutambula bulungi olwa tawhidi, okuba nti naye atambula bulungi. Oluvannyuma wano Sheikh ayagala tulaga ebimu ku birungi bya tawhidi. Oluvannyuma lwotulaga ekikolo kino eddaawa y'abasalafu bweto bwetambula, kati ayagala tulaga nti tawhidi ebirungi bingi byalina, ayagala kukoonako bukonyi. Wa illa ebirungi byonna bye tulaba biddayo ku tawhidi. Ekyo mukiwulire nga tunayingira ku Sheikh byagenda ebimu kutuwa, byonna ebirungi bye tulaba biddayo ku ki ne emitawaana gyonna gye tulaba mingi buli bwe gyeyongera, manya ensonga weeva tawhidi kendera, tawhidi kunafuwa. Era bw'ali nafuira ddala naggwawo ensi Allah ng'agijjawo, jakuba tekyalina mulamwa. La taqumu saa hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Oba mukitegedde ekyo ab'ebitiibwa. Era abashiriku baali badde bakwata banna tawhidi bulungi, kuba kwe kubeera kwabwe nabo ku nsi ne bafuna k'okulya k'okunywa kuno ku nsi olw'okuba kuliko banna tawhidi abalongoosa. Era ekyo senga abashiriku bakimanyi, abasamize baali badde abantu abali ku tawhidi babakwata bulungi, babeegendereza.
kuboko Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza n'agabirira abantu singa tawhidi avaawo ensi Allah agikola ki agijjawo yagamba atya Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardh walakin kadhabu singa abantu b'ebyalo b'ebitundu singa bakkiriza no tawhid Allah yalibawadde barakat nosanga Allah baguliddewo emikisa ebintu obulungi beyagala bali naye obuzibu buva mulimu ababirimbisa ne balabanga tawhid tasaanye ebintu ebyawansi kati obulungi bwonna kanzire mu kufundiza ibara eno sentence eno ebirungi byonna byolaba biddayo kuba nti abantu bafa ku tawhid emitawana gyonna gyolaba bantu kusola ki tawhid era twali tukoona kwana bagamba nti oluwe ensonga ennene baganda babatta muli ku kimu tawhid abo tebamanyi kye boogerako tawhid bwatereera embeera yonna egenda bwayonooneka byonna bigenda kwonooneka kati kifunze nti obulungi bwonna bwolaba essanyu kuba nti tawhid akyali mu bulamu bwaffe bw'ava mu bulamu bwaffe mitawaana egikubyeko naam kati Sheikh wanayagala tuwa ne muhimu ku birungi bya tawhid ebirala okwongereza ku birungi ebingi ebifaanako bwe bityo naam قال رحمة الله عليه فمن فضائله أنه يمنع الدخول في النار يمنع الخلود أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل naam eyo kirungi ekisooka nti omuntu ne waba alina muka mithqala katonyeze katono aka imaani abo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumala bajjeyo muki ne baliyingira omuliro bajja kulagira bajjeyo kati al-khulud omuntu okuba nti aligubera mu forever and ever la bwaba yalina tawhid taligubera mu forever and ever ajja kumala akole ki naye atalina mu tawhid talivaayo yo ne bwe giriba myaka katabalika oba tujogere tutya gyonna emyaka emingi tekalituuka kiseera nti yakoleki aveeyo la oyo ye talivaayo Qur'an yabateeka eyo sunna n'obujulizi bwonna obutuufu abantu abo abashiriku tekalituuka kaseera nti emyaka giyitiridde nga mingi yoba Allah afunemuko okusaasira eri abantu abo Allah tagenda bubbasaasira Allah asaasira naye omuntu bw'ateesaasira wano ku nsi kutereza tawhid Allah tagenda mumusaasira okusaasira kwa Allah kuli haram inna Allah harramahuma ala al-kafirin mu suratul a'raf ebyengera by'omujjana ejjana eri haram Allah yagifuula haram tagenda kubasaasira abo era omuntu bw'aba mugezi alina kwesaasira ng'akyali wano kuki mulimu abantu abateesaasira oluusi omutunuulira n'okalaba nga kakadde myaka nga 8 naye nga kakutta omuggo kagenda mu ssabo yenna n'omugongo nga takyasobola kukola ki wallahi senga kafiira ku mbeera eyo ye Allah tagenda kasaasira n'obukadde bwako bwe kabako tekeefuddeeko okwekola ki wano ku nsi goyinza tulamuga bambi akakadde bwe kaba kaagala essanyu akakadde ako keesaasire omuntu ogolaba akalwaddeko nakaweddeyo obugumba buli naddukira mu bajjajja bamukoleko n'ateesaasira ng'olinanga omulaba obugumba buli kuki wallahi Allah tagenda mumusaasira bw'abayo teyeefuddeeko agenda mumuteeka muki Allah ekifuula haramu okusaasira abaki naye abakkiriza abaalina tawhid newe kaba wakiri kali katono newe balimu emyaka alimala nakola ki n'avaayo bimu ku birungi ebya tawhid bimu ku birungi ebyenzikiriza ennungi omuntu bw'aginywesa naam قال رحمه الله ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية نعم سينغا التوحيد الجلاتي أنت يشيرا تويغامو ينزكيزي انتو في أهل السنة والجماعة توحيد أبا الإيمان يزيد وينقص بنا بكيرزة تبالي كدالا ليرمو ngaba murji abowe balaba ba murji oline bwayo nona atya bamulaba ngo yo imani ne ne ya Jibril zonna zezimu tewali njawulo bo balaba nti imani eri awo bwetyo soba ahli sunna wal jamaa balaba ngala waliwo abali muddayi agura bakka bwe batyo era ne baba n'abagaba ebitangala yawm al-qiyama bajja kubigaba okusinzira ku mbeera eyo kuba wajja gabibwa ebitangala ng'oguzikiza gukubiddwa Allah subhanahu wa ta'ala agabe ebitangala yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim
wa biaimanihim bushrakum alyawma mu suratul hadid. Allah ngalaga embeera egenda okubaawo nga bakkiriza baboozayoza ebitangala ne nabbi mu ahadithi yatulaga nti bagenda bigaba okusinziira bw'omu ku bukkiriza bwe. Olaba oli bamuwa ekitangala nga kiringa bw'olaba omuti omunene, omulala olusozi, omulala ibahamu rijil nga bw'olaba ekigere kino ekisajja nga ke katangala kakola ki kalina. Kati bajja genda babigaba mu mbeera eyo, naye omuntu alibanga imaani yali waggulu ddala oyo ye butereevu agenda kuyingira ki jana. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumuteeka mu muliro. Era kivola ba Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bereeta n'omulyango omulungi, baabu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab. Ekitabo ekyo nno bane ekirungi abasheekhe baffe bakitukubirizanga nnyo naga nti Allah bw'akikuwa n'okisoma bulungi okuva ku ntandikwa n'okimalako biidhinillah, tena ddala ng'ofunye omusomesa omulungi oba n'omusingi omunene mu nzikiriza. Kitaabu tawhid alladhi huwa haqqu llahi ala al-abid. Singa okisoma bulungi biidhinillah kizibu omusuufi okugira n'akusika, kizibu aba ebibinja ebyo ebyabula oba okitegedde bulungi. Kyekimu ku bitabo ebirungi sheekhe bye yawandiika, talinamu nno bigambo bye, aleeta buleesi baabu naga wa qawlu llahi ta'ala wa qawlu rasulullah. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Naam. Naam. ومنها أيضا نعم قال رحمة الله عليه ومنها أيضا وصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حققه. omuntu afuna amno obutebenkevu obwa waggulu n'abanga tatiisibwa na lubaale na misambwa, ate n'abanga Allah agenda muwa kumulungamya muteeke mu jjana muwe ebirungi nga mu aya Allah egamba mu suratu al-an'am. Allah yagamba alladhina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. suratu al-an'am الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يفائدة الشيخ جاكو زيك يالسي آية يجا wakati mukyafa ekya nabbi wa Allah omulungi Ibrahim bwe yamala okukola da'wa ku bashiriku bamutiisatiisa ne bamulaga nti lubaala agenda kukola ki kwokya agenda kukola ki n'ebirabe kyava beewuunya n'abagamba wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultan. Ntye muntiisa lubaale ng'ate nze ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nze ntye nze alina Allah mwe mulina lubaale, ani alina okutya nze oba mmwe? Ayiddako negamba alladhina amanu fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni. Ku kibinje ekyammwe n'ekyange baani abalina amno, baani abalina obutebenkevu, baani abatalina kutya, baani abali mu kugamba mu bulamu obuli awo obutalimu dukani nze ife oba mmwe? Ayiddako negamba alladhina amanu. Banna tafsiri bagamba Allah yennyini ye yamwogerera, yakibabuuza olembera ja Allah n'amwogera n'agamba alladhina amanu, mwabakkiriza. Abala bagamba la nabbi Ibrahim yennyini ye yakyogera, bwe yamala babuuza ng'omusomesa bwabuuza ate n'ayanukula kubanga alaba baamukasuka mu muliro naye ng'ate obulamu awulira bukola ki butambula. Kyava abagamba alladhina amanu, abakkiriza fe tuli mu ssanyu. Abala bagamba la bennyini abashiri ku kyabayitirirako nga bali ku bubuze bwabwe naye bennyini ne boogera nga balaba baamukasuka mu muliro yavaayo atambula bulungi. Omuliro gwe baakuma amanyi bagamba omuliro ogwo mwamuku amanyi nga bagunyonyola kubaga teguddangamu kukumwa mu nsi eno kuba baayita basobola nasembera wegguli. Yukira baamuloba bulobi mwezo ze bayitanga zibutida nga bennyini tebasobola sembera wegguli, naye kaseera kayitawo agenda okuvayo ng'atambula bulungi nga Allah bwe yagulagira omuliro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lwaki ala Ibrahim? Haqqaqa tawhid. Obulungi bwe butyo buddayo ku buli yenna atereza tawhid abeerako obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati amanya bamu bagamba bennyini abashiriku be bakyogera nga balaba mu butuufu. Bano abasajja obulamu bwabwe ne bagamba alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Idhan abantu abasinga essanyu, abasinga obulamu bweyagaza be abalina ki
tawhid. Ekyo kyekigambo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akyagala nnyo, yakireetanga nnyo mu bitabo bye, n'omuyizi we al-Imam Ibn Taymiyyah nga mu kitabo al-Wabil as-Sayyib n'ebitabo ebirala yakireetanga, agamba Sheikh we yakikozesanga nnyo. Naam, Ibn al-Qayyim muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yagamba Sheikh we ekigambo ekyo yakikozesanga nnyo, era alina n'olwe yamunakuwalirako bwe bamusajjukira bamussa emirundi egisukka ne mu 9 rahmatullahi alayhi, avaayo obwaddayo ne bamunakuwalira ne yabagamba n'abayizi n'omuyizi we nga wali Ibn al-Qayyim yabagamba inna fi dunya janna, ku nsi kuno kuliko ejjana, man lam yadkhuluha lan yadkhula jannata al-akhirah, atagiyingira taliyingira jjana ku akhirah. Jana eri ku kino kuba yatuuka n'obabuuza ma yafaalu bi a'da'i, era ebigambo Ibn al-Qayyim yabireeta rahmatullahi alayhi ku Sheikh we, banankola ki? N'abagamba in qataluni, senga banzita fa shahada afiide diniyani ya Allah shahada, omanye empera obuzito w'abashuhada. N'abagamba wa in taraduni fasiyaha, senga bangoba ne bampangangusa nti va kuno ogendeeyo, mbagenze kulambula ku nsi ya Allah, bwendaba ku nnyanja, bwendaba ku bino, abaali busiyaha kutaba. Wa in habasuni fa khalwa, senga bansiba mbeera mu khalwa kutendeza Allah wange, mbeera mu azikari eby'edduniya eno, ate weetaaga oggula kino byonna mba sibikola ki, ndi mu khalwa wakati wange nani Allah. Kyava abuuza ma yafaalu bi a'da'i, bayinza kunkola ki? Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi bayogera ebigambo ebyo, era yayogera nti inna fi dunya janna, kuno ku nsi kuliko ejjana. Ekyo teri basobola kukifuna, ne bwe baba banene batya okujja ng'omuntu alina ki. Kyova olaba wano Sheikh bye yayogeddeko, owulira abasajja abo abagagga banene biliyoni yalina nga bagamba yeekubye amasasi, yeewadde obutwa, yavudde ku kizimbe kye kyameraliro 100 neekubawo n'afa. Naye ng'obadde olaba nti naye ng'obulamu tebweyagala, nga n'okuwangalika naye tawangalika naye. Nze nagwe manyi eyo ng'ewaffe musajja alina ssente zitagambika, kikomera ki, naye tabeera na mukyala. Abakyala bajja ebyobugagga babirabako ne badduka owaayi, obulamu tebunyume waka, babeera awo bajjajja baagala kino, ekiro tebeebaka. Ssente wano kungulu bazikola ki, naye nga ekiro teyeebaka, tawangalika naye omushiriku, obulamu bubi, babeerawo mu kutya buli kaseera, bajjajja baagala kino lubaale. Buno obulamu okubuwangaliramu ne weeyagala ng'olina ki, tawhid. Naye oba tolina bya bugagga binene kine nga tawhid, alhamdulillah obulamu butambula buki. Kati Sheikh atulaze nti mulimu ku birungi bya tawhid, bwe bulamu obwo bukola ki, otambula nga weeyagala. N'ebyokulya biyinza obbaawo bwe bityo, naye ng'obulamu masha Allah. Era mmaliriza n'ekyafa ekyomu ku bamanyi kigambibwa Ibrahim ibn Adham, Imam Ibn al-Qayyim bwe yali akireeta eri mu Wabil as-Sayyib teyakoona ku kyani, yagamba kyogera kubamu ku basalafu bwe basanga ng'alya omugaati gino emigaati abantu gye batera ossuula guluddewoko, n'abanga abamusekerera n'agamba wallahi law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min an-na'imi lajaladuna bis-suyuf. Naga wallahi senga baali bamanyi abakulembeze n'abaana b'abakulembeze obulamu bwe tulimu, life yaffe gituwangaliramu, wallahi baali tulwanisiza na biki, na bitala, nga baagala tubawe obusiraamu bo batuwe obwakabaka, batuwe obukulembeze tubawemu obuki, naye tebamanyi babirabulayo bwe batyo. Akawa nti buli bwenyongera ndabayo ekirala, kamalize n'ekya Imaamu omunene Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahmatullahi alayhi, Sheikh wani Sheikh wa Imam Ibn Uthaymin, ayina ekitabo kye yawandiika kirungi kitono bakiyita al-wasailu al-mufida lil-hayati as-sa'ida. Risala ennungi yali awandiika ku bulamu obulungi obutuukako otya, yatandikira na tawhid mu kitabo ekyo. Naam, barakallahu fi. Bwe yali akitandika yatandika naki, naye ekitabo kiri bw'okiraba yasomesa ku bulamu ng'oyinza okulowooza oba yali mu mbeera ki, oba yali mu bwengula eyo nga bano bannabwengula, oba yaliwa ng'akunyola ensonga ziringa 21 ze yaleeta. Naye bw'oba okisoma obuwomerevu bwakyo olaba oyinza ogoba yali mu bulamu ki, naye omanyi gye yali bwe mulwadde we yafiira rahmatullahi alayhi, ng'ali mu ddwaliro kuba obulwadde bambi bwamubala embiriizi, ne bamufunira ne ka special room we yali, abasawo ne bamugaana n'okwogera, ne bamugaana okuddamu okuwandiika. Era eyo risaala eyo gye yasembayo okuwandiika mu bitabo bye,
yagiwandiika nga ali mu ddwaliro Jidda rahmatullahi alayhi, ng'abaana be bwe bayingiranga okumulabako ng'agissa wansi wa piro nga tayagala balabe nti oba sheekhe ali mu mbeera atawandiika. Bwe bafuluma ng'ajjayo ekitabo ng'akola ki, ng'awandiika ku bulamu obw'essanyu tubutuukamu tutya ng'ali mu mbeera eyo. Kati obulamu obwa ddala ng'olina ki, tawhid. Oyo ayitibwa Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alayhi, yatwandika tafsiri gye twabakubiriza ennyo. Ani agenda ogitujjukiza? Sheikh Abdurrahmani Sekabirali agitujjukize tafsiri eyo gye twagamba ennungi mu volume emu eyitibwa nam Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan. Naam, wa minha qala rahmatullahi alayhi wa minha. Naam, Sheikh Uthman ayina faida gyatu sembeza omuzindalo ali wala n'omuzindalo sembero ya tawhid abakozi baddawo y'obusafu kifuba okulabako nti okubeera abagumu kubanga mu kyafaayo kya Nabbi Ibrahim ekyo olaba nga abasajja bamutiisa naye maadhalika nga bali ku bulimba. So kati nkola yaabo abantu batiisatiisa nga balabye nti ovuddeyo n'amazima naye Nabbi Ibrahim yakola ki, yaguma. So kati omuntu yenna yenna avuddeyo n'abeera nga agenda kukikira ddaawo eno okubeera nga abamugumu tatya kwambalagana ebyo bigenda kubeera nga bikola ki, bimutuukako. Okuba nti Sheikh atuwadde faida nnungi, yenna ali ku tawhid nywera, ogenda kufuna ebikuyuguumya eno bano bazza kino olina okunywera n'okola ki ku bintu ebina. Sheikh Ali yabitusomedde, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yatandika nabyo fenna bye tulina okuba nabyo bwe tuba twagala da'wa etambule bulungi. Al-ilm, ekyokubiri al-amalu bihi, ekyokusatu ad-da'watu ilayhi, ekyokuna as-sabru ala al-adha fihi, walina okuba sabru kuba ogenda kufuna embeera ez'enjawulo. Naam. قال رحمة الله عليه ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Mubimu ku birungi bya tawhid nti abantu abanyweza tawhid be bagenda okuwangula okuwolerezebwa kwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bagenda okukola ki, koleza Allah bw'anaamuwa chance okuwolereza, tagenda kuwolereza bonna abalina shirika, agenda wolerezaawo bokka abalina tawhid sallallahu alayhi wasallam. Era kirungi osabe Allah akuteeke mu abo nabbi banaawolereza. Kitegeeza ekyo kigenda kukutwala kutereeza ki, kiri kitya senga tugamba ay Allah oba nogamba nsaba nabbi ampolereze, ensabe eri etya, nsaba nabbi nange ampolereze, ensabe eri etya. Seka Jafar. Naam, abuze mutufu okwanukula. Seka Jafar yadagira twalikula. Naam, nakatusikiriza oga nti nsaba nabbi ampolereze. Olina nsaba Allah ateeke mu abo nabbi banaakola ki, kubanga nabbi naye talina kuwoleza okujjako nga Allah jammala muwa chance kola kiwolereza. Ate mukimanyi n'okuwoleza yawma al-qiyama shafaa yonna ya Allah, qul lillahi shafaatu jamia, n'okuwoleza negwa bamuwa nti kati wolereza, ate wolereza ono naye talina gundi yakusalawo nti yagira kati awolereze bayagala. Ate era Allah bamuwa be baba alina tawhid, tasobola kuwolereza abo abatalina tawhid. basabanga Allahumma shaffi fiya Naam, nabiyak. naam, Naam, ay Allah nkusaba nabbi wo onteke mu abo abaliwolezebwa nabbi wo alayhi salatu obakitegerekese bulungi ensaba ennungi kusaba Allah akuteeke mu abo nabbi banaakola ki. So tosaba nabbi ng'abagenda ku ntaana yaabo batafa ku tawhid e Madina, abamu bagenda n'obupapulo obwo ne babukasuka yaawo, nabbi amusaba nebifaanako bwe bityo. Naam. ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي كملت هذه الأمور. ما شاء الله. Tusooke twemulugunya ku ddoboozi lya muganda waffe asoma. Naam, Atuseera tuseera eddoboozi inshallah. Seeka kitiibwa ssebo twongere ku ddoboozi. Barakallahu fiik. Kaakati emirimu gyonna n'ebigambo byonna ebyokungulu ebyomunda okukkirizibwa kwabyo
kyekirina okusooka okulembera nga bwe tugamba nti salo gikkiriza wuzu erina okubeerawo kandi n'emirimu gyonna okukkirizibwa tawhidi bimu ku birungi bya tawhidi byatulaze wano sheekhe n'okubanga okuba nti Allah agijjuza empeera nnene empeera n'akuyinjiwaliza ennyingi biddayo ku ala tawhid buli bwanywe buli bwagejja buli bwatereera n'empeera ng'ogenda kufuna ki ogenda kufuna musera ku bitabo ebirungi wano risaala ntonotono waliwo abantu Allah bakubisa emirimu ne mukola gyegimu naye ng'egyoli ate mizito ekyo mukimanyi waliwo omuntu ayinza okukola ekintu mathalan oba tugambe n'aliisa omukono ogwa ddyo empeera ze n'afuna nnene nga naawe oliisiza ddyo naye ng'ate ezize nnene ku zizo ne mu layini yemu olina n'akola mathalan embaga nga ya muziki neyetikka ekyonoono kinene n'oli omulala n'akola ey'omuziki nga naye afunye ekyonoono tekiriko kubuusabuusa naye nga ekyoli kikkamukko ekyoli kizito mukitegedde bulungi ekyo sheekh alina risaala tonotono bagiyita sheekh abdurrahman saidi rahimahullahu tabaraka wataala al asbab al mudaa'ifa lil ujur wete bwe yagituuma embasi erabidde al asbab al mudaa'ifa lil ujur naye muzimu bimu ku byeyakoonako ng'ekyo kyempadde ekyokulabirako nti mulimu abantu nga asobola okukola naamu ekintu ng'empeera ze nene omulala oba oluusi n'atafuna oba oluusi n'afuna ki kakiringa ekyokulabirako nga sinatuuka ku kino si nti buli muntu anywesa embwa nga agisanze egenda kufa naye asobola okufuna ng'ekyoli ekyafa ekyaki ekyamalaayo oyo oba omuntu ajja akantu akanakuwaza abantu mu kkubo nti naye empeera zaafuna zibaki waliwo ayinza okukajjayo ng'alina baalabye bage masha Allah sheekh tayita kuliggwa liri mu kkubo naye baye alijjawo ng'atunulidde Allah we subhanahu wa ta'ala naye baye n'omulala akola ng'ekyo oba kunywesa ng'okwo naye ng'atunulidde bano abantu kye banaakola ki katoloza nti abo bonna obuzito bwe buki mulimu akola ekyo n'avaayo nga bafollowers balayikazi be kati oyo obulungi bwe ayagala bafollowers balage n'omulanga yeegendereza eriggwa olwo bafollowers eno waggulu bakola ki gye bali kati embeerayo bali mu kulayikinga banyiga kati olwo obulungi ye bwogira efaanako wetu kiri kyempadde nti for example omuntu ayinza okuba nga bamulabirako nga taata n'abaana ne bayiga nti tuliisa mukono ki empeera ze ziba nnene kuba abaana bamukola ki bamulabirako abayize nti bwettu bwe tulina okulya tulina kukola bwe tuti empeera ezo azikola ki yeseeka ayinza okukola ekintu empeera ze ne ziba ne kuba bangi abamulabiddeko ne baddeyo naye ekyankwanze aga kino nakira kuseeka twali mu ddala seeka n'akola bwati olwo empeera bwe zikola ki bwe zeeyongerayo nga nnene bwe sityo ne kijja ne opposite yakyo nti seeka asobola okukola ekintu ne kifuuka ng'oluusi na bujulizi omukolo ogwa music ne baga gwosinga seeka gundi yasoma ebitabo n'abaana ne bakola emikolo nga gya music wansi naye nga bagamba gwosinga seeka ow'ebitabo seeka dokita ali kino ne kino nga gwakola ki tulina newe twaliko lumunzijuka twalina sheekh abubakari serunkuuma hafidhahu llahu tabaraka wataala nga tusinkana omusajja yali mwabi wa nnyimbe mushiriku ali awo bwatyo kaakati mukwogera naye twali tuli Makka nga tumaze okusaala kati ne tufuna ekyokuyiga nti bannaye abantu ewaffe oba katemba bamujja kati swala bwewedde tetuwuliddewo ki singa abantu bwe bajja Makka ekyo bakiyiga nanyiga awo kati mu kunyiga okwogera awo we twatuukira mu kwogera emboozi ki twatuukira ne ku bya edduweezo ennyimbe kati mu bujulizi bwe alina dokita we gwe yayogera ng'okuyimirizaawo ngagamba ennyimbe olwa ne dokita tubeera naye kati gw'ogamba otya ndi ziri haramu ng'alina obujulizi mbu dokita akola ki kati okiraba oyo nti teyeetisse nti kyonoono kikyenga ye wabula alina n'abalala oba kitegerekesi tekikomye ku ye tekikomye ku dokita oyo ne bafollowers be kibakoze eki omulala gwe nasinkana ye live e Uganda tuba tulina bye twali twogerawo dwali lumbe zaali dduweezo mawuledi n'ayomba yatabuka nnyo n'aŋŋamba kakati gwosinga dokita waffe alina dokita mumumanyi gwe yayogera ne mugaa simusinga dokita wammwe naye
dokita oyo yasinga nabbi ate ngenda okulaba agize nti tasobola kyogera ate bwadde eno nti kale naye ng'abeeraawo bw'atyo mu bbanga muleetedde nabbi ngenda okulaba teyandeetedde ani nemugaa pozi dokita tasobola kikubawo wanakikubirawo dokita asinga nabbi obusiraamu aba bukoze eki ate tayagala kimenyawo uganaabeera mu busiraamu obukola ki obwokubonaabona okuddaawo bwotyo allahu lmustaan ku mutuufu eyo bannabbi ababonaabona nnyo babonaabona nnyo no namusuula eno mu mbeera ezifaanako bwe zityo naam waminha tumaleyo faida endala ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن السعدي رحمة الله عليه في حاشيته على كتاب التوحيد. نعم mubimuku birungi nti omuntu bw'atereeza tawhid yuharriru al-abdi min riqqi al-makhluqin ova mu budde obwebiki obuba bunyomoofu omuntu okubeera nga yeeyalawa yala eri ebitonde bwe mufaanana mwenna ebikola byakola naye byokola weyayita okujja mu nsi naye wayitawo nyomoofu obumuliko ebimufulumamu bwagenda eri mulongo koloki nawe kati nawe n'obeera wansi we bwotyo ekitiibwa kyonna kubeera mu dduwaani al-ubudiya era kyekitabo ekyo ekya sheikh al-islam kyewandika ekirungi nga nnyonnyola ku nsonga eyo sheikh al-islam ibn taymiya rahimahullah ng'awandiika ku budde obwo obusinga bal si obusinga buli obudde obulungi kubeera ng'oli mu dduwaani wa Allah tabaraka wa ta'ala era eyo ranka nene ekyo kitiibwa kinene okubanga olyani kivola nabbi buli swala bal tukiddamu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ekyo kinene kuba yasinga otuukiriza kye bayita al-ubudiyya kyobola ne mu bifo ebinene Allah yo ranka gyamuwe nnene subhana alladhi asra bi'abdihi فأوحى إلى عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اكتيبوا اكنيني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اكتيبوا اكنيني الله بواتكوا نوبيرانغو لمدواني توتابيرا مدوا bitonde byokweyiwa wansi ne balinnyako kweyiwa wansi ne bakola byonna bobunyomoofu tawhidi Allah wamukuwa oba ofunye ekitiibwa ekyo ekyokuba nti oli mudduwe subhanahu wa ta'ala notaba mu bunyomoofu obwo bw'ebitonde kubeera wansi mu mbeera efaananako bwetu idhan eyo sharafu ali kitiibwa kya waggulu okubeera ngo kiina shekhe n'agamba Abdurrahman Saidi rahimahullah muhashiya ya kitabu tawhid n'ebirungi ebirala bingi Sheikh Abdurrahman Saidi rahimahullah nga tumaliza Allah yamuwa ensonga eno gye mulabyenga wano nti atuuka olusi ku nsonga n'akugiramu ki fawaidi nga 10 20 5 9 ekira kyakole nnyo ne mu tafsiri ye otuuka ku kyafaayo ng'ekyo n'akiyimirirako n'akugiramu nga fawaidi 5 2 Allah yamuwa mbaato eyo gwoyinza osoma ekintu ebbanga nga tolina kyokola ki naye bana abamanyi Allah abawanga butuufu okituukako n'okola ki nga faida gyensembyayo mathalan bwe yatuuka ku kyafaayo kya nabbi Musa alayhi salam mujjukira embeera gye yakola ki ye yalimu nga bambi agenze Madiana bw'amala okuyamba ku bannakyala ababiri kyekyaddirira naye bakawansiba omuti n'ayogera embeera ye rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin abaya kamojo Allah agamba fajaatu ihdahuma bannalulimi eyo bagiyita batya faweze yakamala edduwa bwali yakamala okweyogera byali embeerezi
aba yakakimo Allah gafajja atuhu ihdahuma tamshi ala istihya omukuba nakyala najja n'entambula emanyidde obulungi omukyala entambula gyalina ntambula eryawo etali ebyo bya bwe yewanika eyo mu bbanga kati Sheikh Abdurrahman Saidi rahimahullah awo yajjawo ekyokuyiga nti omuntu buli bw'osaba Allah ng'otuuse mu mbeera enzibu n'otegerezawo Allah wo akaseera yimu ku biseera ebirungi Allah okwanukula ng'otuuse mbeera enzibu Allah n'omunnyonnyola va ku bino ebinja Sheikh bye yatugambye baga yetamanyi kyendiko gwe nnyonnyola Allah wo Allah embeera bweti siina kyakulya siina kino omubuulire okweka mu biseera ebirungi nga womaze okwe tukire tutya okusubisa ku kisenge kugana ne wejjayo nti Allah nze ndi mwavu ndi kino siina wensula bangobye mu kiseera ekyo nga landlord ebintu abikasuse ebweru awo n'otegeeza Allah akaseera kalungi okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala eyo faida ya Sheikh ku tafsiri ya aya eyo nga nnyola ne fawaidi endala ekyo njagadde kireetanga kyakulabirako ku fawaidi Allah ziyamukola ki yamuggulirawo nazo wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan hafizakumullah jami'an.